njagala bwe kirungi eno njagala acting. Adamu Lwano ono musajja wa byabufuzi ate musajja artist, musajja muyimbi. Naye embeera bwe yamutabukako n'alwala ng'ate Ssegirinya sisobola kutuula kubanga mula muganda waffe embeera gy'alimu yadde nange ndi mulwadde naye ate waliwo omululu wakusingako. Adamu tali mu mbeera ya mulembe era olunaku olwaleero mundabye nga ndi naye nga tushutinga vidiyo okwongera okulaga abantu embeera muganda waffe Adamu Lwano gy'alimu n'abantu okumanya nti muganda waffe tali bulungi era tulina enteekateeka nnyingi nnyo ez'okulaba nga tumutaasa abe ng'asobola okubeera ng'atereera nga mu mwezi otulowooza ne ku kawoshi mu kawempe eyo njagala gitekeka njagala kunoonya venue tulabe nga tusobola okuyamba muganda waffe ono ate ne mumakindi muno namwe mumanyi nti budde bwonna mugenda namwe olukola enteekateeka tulabe nga tumuganda waffe ono tumugattako ettaffaali kubanga embeera gy'alimu si ya mulembe. Yali musajja anyirira, yali musajja asobola okweyimirizaawo, yali musajja asobola okubaako byakola naye nibwomulaba kati amaziga gamukukuta olw'embeera gy'alimu. N'olwekyo ŋŋanza omulwanirizi w'eddembe, ŋŋanza omusajja amanye ennaku, ŋŋanza omusajja ayagala buli muntu abeere bulungi. Sibadde siyinza kutajja wano kulaba nga muganda waffe Adamu Lwano tubeera naye mu mbeera yonna. Kuba nali nkoze eddwaliro nga Adamu Lwano ono obutwa bwalimu busobola okumujjanjaba naye eddwaliro lyagwa. Kitegeeza Adamu yeetaaga either Nairobi Hospital oba yeetaaga Aga Khan oba yeetaaga mutwala UK oba London abe ng'asobola okubeera nga ajjanjabibwa atereera. N'olwekyo leero tubadde mu video shoot okulaba nga abantu mumanya kiki ekigenda mu maaso ku muganda waffe kuba musobola okubeera eyo ne mulowooza nti babintu byakusaagi bimanye abantu baffe bategeera omuntu nti mulwadde ng'amaze kufa musajja yadde mulwadde kyokka ng'omukati gukyaddamu gwe bategeera nti musajja yadde mulwadde. N'olwekyo bino si byakusaaga, bino si byaki, musajja waffe mbeera gy'alimu ssemiri. Honorable omuntu walaba Adamu ebikolwa bye n'ebbanga we yakolera ebintu bye wawakusize yali sayidi ya kibiina kirala ate gwe tukutunuulira wa kibiina kirala kino tekikwesittaaza kuba nti ojje oyambe Adamu abasikadde bayinza okukanukulayo. Munange nava mu FDC nenyingira Nuupu nga tulina Adamu mu FDC ate era Adamu yali 2 in 1 ewo mubanda gyali ate neeno gyali musajja si wakusaaga ali wa revolution wankyukakyuka wa bonna ye ali ku struggle etambula. Kitegeeza nti tewaliwo ekindobera kubeera n'Adamu kubanga kyaliko kyengeko fena tuteeba mugundi mu college gyateeba gyenteeba ate era mwamulaba ne mu kampeyini ezaggwa ezamugana ngero ne balibati Kyagulanyi Ssentamu era Adamu yakola ki y'omu ku basajja abavaayo ne babeera naye. Naye lwakuba mu mbeera eno gye tuliko ey'okulanga muganda waffe abeera bulungi twagala teekamu byabufuzi twetaaga abantu bonna bamaama fiina baani buli muntu yenna asobola twagala ayambe kubanga oba otaasa obulamu tolina kutunuulira byabufuzi. Zero nakola eddwaliro wali mu kawempe nali situnuulira byabufuzi oli walagira mu t-shirt ye naali nga tumujjanja baffe kitufa muntu kubeera mulamu. N'olwekyo n'ekyokutaasa Adamu tetwetaaga nti oba kyabyabufuzi oba nti ngweri oba onaagwena twagala tutaasa obulamu then tulabe nga muganda waffe atereera. Otutunuliramu entandikwa eri etyako Adamu bye yeetaaga biki byoyinza okutunuza? Adamu yeetaaga ebintu bingi nnyo. Ekisooka yeetaaga ya tiketi okugenda jjanjabibwe, yeetaaga ssente ez'obujjanjabi zitulina okubeera nga tusooka tudipositingeko tukyalinda quotation ku malwaliro agamu ge twawandiikidde babe nga bagituwa beetaaga ku deposit ssente mmeka muganda waffe okusobola okutravoolinga because waba agenda mu America tuba tulina okusooka odipositingayo ki okudipositingayo ssente bwaba agenda UK era bwe kiri pozi Nairobi n'Aga Khan yo ne bwota dipositingayo n'ogenda musobola okukikwasaganya agogonga manyiko bulungi naye gali amalwaliro amalala nti bw'odipositingayo then nga bakuweereza invitation kati invitation gyotwala ku embase ate okufuna ki okufuna visa. N'olwekyo yeetaaga ebintu bingi nnyo kati abantu tunatandika kampeyini eno ey'okusonda abantu ze banaakuŋŋaanya ngera tubalaga accountability nga tubabuulira ntutuuse wano tutuuse wali paka muganda waffe bwe tunalabanga obulamu bwe tukutaasa. Baganda bange mbeegayiridde bwebyo kirwa Adamu ekya kirwa Ssegirinya ŋŋanze era ngenda kuleeta ettaffaali eryegasa gye sisobola kwogera kati olw'embeera gy'omanyi olw'embeera gy'omanyi musajja akava mu kkomera kitungaatonde kinene bulala abantu ne batya kikyali kiri muto kikyali kiri muto naye nga nange nina okubaako kyentoola muganda nga Adamu ono because ndi kyendirwa Adamu bwe nzija kuwa kansala Adamu yajja nanyimbira ku bwereere mu kawempe n'ayimba ennyimba ku bwereere nga sirina kyakumuwa wabula nga musiibuza busiibuza jambo
n'atambuza oluusi ebigero oluusi n'alinnya boda ne yeeyongerayo naye nga nyimbidde era abalonzi bwa kansala ne banondo bwa kansala bwe bwatuusa ku bwemuti kyobala bwe nawulidde omulanga gwa Adamu nadde nnyina kudduka misinde ate sinze nzekka Adamu ataddeko abantu tafaali abantu bangi abantu bali mu paliamenti awo bwa Adamu mukama waffe Dr. Besigye Adamu we yalwala oyinza okukwata omanyanga naye mutegeeza mukama waffe omusajja wa Adamu we yalwala toka kwa balabala olwo oluyimba lwakuba iti nsi yonna Lord Mayor Elias Lukwago mukama wange musajjawo yalwala twetaaga buyambi musajja afaabire bulungi madamu wini kiza musajja wa Adamu yalwala twetaaga buyambi nandala mafaabi musajjawo Adamu yalwala n'abakaba parliament bonna nzegenda kuwasaganya abakaba parliament naddala ab'ekibiina kya NU n'abeefudisa bamenyinako omukwano mwejuke Francis musajjawo Ssebo yalwala Adamu oyinza okuba obadde tomanyi naye kati tuyite wano omulengero naye bwafaanana yalina kiro Adamu yali aweza kiro 2 twepimanga naye kati alina 42 tugenza okuddamu omupima alina 42 tusinganganako businganganyi zirabe baali tebanakwata nalina kiro 98 nagenza okudda nga 5 gasigadde mu kkomera kiro 5 tokita kyakusaaka so omuganda waffe embeera gyali musirungi yeetaaga buyambi yeetaaga kulaba nga ajjanjabibwa mwanyinaze yingulirivu binawe oli mulungi nnyo mu mobilization mulungi nnyo mu mobilization Adamu naawe yalwala Nyanzula Dolly Adamu yalwala kuba wayinza okukomanira nti balimanyi oluusi n'essimu Adamu zamubulako kakati kikiseera bamanye omusajja tali mu mbeera nnungi bonayiboloza kino si kyekiseera nga mmwe abatuusa eddoboozi mu paalamenti y'eggwanga okulaba nga muteeseza bannabitone bano okuba nga tuva mu ngeri ya kawaashi ne babeerako etafaayi ye bafuna naddala okuva mu paalamenti kuba tulaba naddala NUP yekyasinza ababaka abalina ebitone abangi ekyo kituufu nnyo era bannabitone mbakubiriza kati mu paalamenti tulinayo muganda waffe Hilderman tulinayo Geoffrey Butaaya ate era basajja ba Adamu actually bwe mbadde nkuula ate abo mbadde obambeera bidde era onkoze bulungi nnyo kubanga bwe balina n'osooka okukulembera olutabaalo bannabitone naye kati walina okubaawo enteekateeka ekolebwa kuba tubanga tulinayo Geoffrey Butaaya muganda waffe wonalevo nga tulinayo ne Hilderman basobola okuteekawo enteekateeka ne tuleeta proposal ti munnabitone bw'abanga alwadde abeeko ennyambibwa gy'ayambibwanga mu paliamenti kuba etafaali bannabitone ne baleeta ku ggwanga ddene ennyimba ze bayimba z'amakulu balinamu message gye bateekamu eyamba ensi eno lwaki bwe bafuna obuzibu ate oluusi tugenda mu kawashi kuba yeebaawo awo immediate kubasondera ku gundi kulaivu tibanange muyambe ate era oluusi akasente ne kajjanga katini naye akasente bwekaba nkavudde wali mu paliamenti ate mulinayo representative abasobola okubaako kyeboogera ku nteekateeka ero ndaba nga kijja kubeera nga kituyamba nolwekyo bannabitone basaana okusalira amagezi ate ne bannabitone nabo okwekolamu omulimu ogwawamu kubanga enkokola zisuuse bannabitone onawoza nze ensinga kakati abangi badde bekolamu omulimu okulaba nga bayambagana n'osanga bali mu kulwanagana ani asinga nze ensinga gundi gwosinga nze eveweit kakati ebyokulwanagana bwe bityo tebiyamba tobala munnabitone oluusi afiirwa n'alwaza nga ne ssente ez'okumujjanjaba bambi tewali ate nga naye oluusi talina kubanga akasente kafuna ebikatwala bingi bannabitone akasente ako kebafuna bakakozesa oluusi mu kuyamba kati Adamu ono musajja namuyitanga nga ndi muzi charities ne mugalu w'abaana eri enkawempe balina obuzibu tebalina kyakulya jantugendeyo tubakyalire n'aleeta 2 nendeete 2 netugatta netugenda tuyamba abantu kitegeeza nti n'akasente ke yafunanga Adamu era alina we yakasonsekanga alina be yayambanga kati olwaliro wabanga afunye obuzibu tetuyinza kutuula naffe tubeere tumuyambe kuba enkola eriwo bw'oyamba leero ate nkya yakuyamba Adamu abadde ayamba naye kati takyasobola kati ffe tulina okumuyamba yembeera mwe tutambulira yensonga lwaki nyamba nnyo abantu bagaa segirinyo oba mugagga siri mugagga kubanga okuyamba si bugagga okuyamba kuba mutima abagagga bangi tebayamba ate abaavu bangi nga bayamba naye abantu balina okukitegeera nti bw'oyamba leero enkya yakuyamba nolwekyo Adamu tetuyinza kutuula ng'ali mu mbeera ey'okubonaabona nolwekyo baganda waffe Geoffrey Butaaya wonalevo muganda waffe Hilderman muganda wange Kayemba Solo bwe kiba kyetaagisa kolalo show tugiteeko oba ku Freedom City nga yakuyamba Adamu nakyo kikola tutugaa nti bannange toka kwa balabala musajja ffe tumunoonyeze enteekateeka ey'okumujjanjaba tumunoonyeze ssente ez'okumutwalira oba yindi yajjanjabwe ne bwe tugiteeka wali ku gundi ne tugiteeka wali ku papaazi nawe wakula oba akamwesi wali wange nawe wakula tulabe nga muganda ffe tusobola okumunoonyeza akasente mbeegayiridde bannange
tuleme kubeera kutuuka lunaku lwenti kati omusajja singa twamuyamba singa twakola bwe tuti singa oyo gwe twagala okujjawo tobola segirinya nange sinaba kutereera naye ate Adamu embeera gy'alimu ate embi esinga ku yange kati muna embeera bwe beekusingako ate muyambe naye ng'abeera mu mbeera ennungi nolwekyo Adamu nja kuyimirira naye mu mbeera yonna ne bwe kiba kyetaaga mutwala ku paliamenti wali buli mubaka tumutegeeze nti Adamu waffe mulwadde tugenda kugendayo mutwale buli mubaka nti olwo Adamu mulwana twetaaga buyambi Adamu mulwana twetaaga buyambi olwo Adamu mulwana ngenda mutambuza nga bonootunda enseenene mu kibuga enseenene nswa menvu bwe ngenda okukola segirinya ne mu kibuga omwo nja muyisaamu omunaku alwa ppaaka era nsaba poliisi nti muganda tetulimbya bufuzi tuli mu kusondera muganda waffe saagala muntwale misinde ochola nkusabidde wano muganda wange nti budde bonna nja kuyisaako Adamu mulwana mu kibuga omwo nga ngenda nsonda ssente ez'okumujjanjaba nti banne muyamba Adamu mulwana muyamba Adamu mulwana ng'abatunda amenvu bagenda bayimba bizinensi zaabwe ng'abatunda enswa bagenda bayimba enswa zaabwe ne muganda ffe tugenda okukola kuba twagala taasa bulamu bwe tunaatuula obutuuzi babulira mazima bulamu bwa Adamu mulwana bujja tugendako ate tutandike kale singa twakola kino bantu banyumirwa nnyo okuwamba bugo okusinga ate okutaasa obulamu walwangi muntu ayagala nnyo awunya amabugo ne bwemugana tutaasa obulamu ayitakkiriza olwekyo tuve prevention is better than cure tutaase muganda waffe abe ng'asobola okubeera ng'aterere obulwadde buno bwataka kuli ekikumba kugenda kukirya badokita bantu amagezi okulaba tufuna obujjanjabi obw'amaanyi okulaba ng'ekirudde ekirawo kizimba n'okunamuwa so kati tuli mu kunoonya eddagala ery'amaanyi badokita bagezezzaako okulaba nga tunoonya eddagala eryongeko tuyamba ekirumba ekyo kiddewo twakukirya n'okubunuunamu tugezezzaako era neebaza baganda bange bonna sijja kumenya mannya bangi abalwanya okutuuka mu ssali wakati nsobola n'okusimba n'entambula lweraisaba okulaba ng'afunye obujjanjabi nensobola okuba nga nsobola n'otuula nayonale bwe yajjidde yasanze ate lisiti ekoze eki nenze envumbavumba so mbeebaza buli muntu atadde tafaali ku bulamu bwange ti mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo nno ddala nsaba Mukama abawe omukisa abawe obulamu obw'essanyu ne famire zammwe aziwe omukisa kubanga essaala zammwe n'abasobodde okuleeta kyemuleeta ensonga sikuwa ensonga lwaki wendi n'alibadde lafadde neebaza onalosegirinya ono y'omu ku bantu abalwanyi oyava mu kkomera yalwana yamala nnaku okudde ku kiro kyabanye nti kubadde lwafunamu olw'omubangu banajja fati yasanga n'ambuuza naye mulwana oli muyimbi lwaki togenda mu studio embeera ki gy'osobola okuyimbako neŋŋamba okugjako abantu nina kuyimba nti abantu babi ba abantu nsaako kino ekyokumba okukola bantu era nankwata studio yawo nankwata nagamba tugende mu studio nasasula studio era ne vidiyo eno gye tuva okukola ona bwe yagambye mulwana ate tolina kufanga ate omuntu wennakabulemu n'omumanya ebigambo bye wennakabulemu olina okuba nga oli muyimbi tugendere tulabe kuba tojja kugenda kukwata nkumbi tugende kutwala ekole vidiyo oddemu okuba nga abantu bamanya nti oli muyimbi bayinza okuba bagamba nti adda mu buyimbi waluvaawo kujjana era tuva kukwata vidiyo n'afisa obudde olunaku lwonna n'alumpa so kintu kyanjawulo nnyo bannayuganda mwenna abasobola okukwatira olulaba oluyimba luno lulaba olunyumira olwongereyo alina kyasobola okuyamba ku bulamu asobola okutuyamba mwebale nnyo Adamu bwe tuwuliriza mu luyimba luno olinga eyaluwandise ng'olujja ku mutima ng'era olina ensonga lwaki oluyimba nalujja ku mutima olw'ensonga nti twava lwayo naŋŋamba nti neewunya nnyo abantu kubanga nga sirina mwanja sirina bwe nali nfunye bwewaawo nayimba oluyimba tokakubalabala olwaleero kyusa abantu okulaga nti kino kibi kino tekyetaaga amalwaliro tekuli ddagala enguudo mbi ekyo kyali tekituusa kumpa butwa kuva mu nsi kuba ffenna mu nsi tulwanirira kubanga nefuuwa bulungi
nalumwa nnyo ng'omuntu kwe kuyiya oluyimba olwo nemugamba nti obulamu bwandibadde bunyuma naye abantu betubeera nabo neyabumba sebumayi naye kirayinza okuba nga yali nga bamukwano wange oba kugamba abantu babi wejjusa okuyingira ebyobufuzi okusinga obeerako ono wejjusa nogamba kayisinga nasigala mu kuyimba kuba ngasimba nyimba za byabufuzi sisobola kwejjusa kuba nze banzaala luweero abazadde bange balina battibwa mu lutalo so okuyingira ebyobufuzi sirina gwe nekwasa tunebingereramu ate nakubiriza abavubuka mwenna banaga nti oba oyingidde politics tobaako gwe wekwasa salawo politics kitegeeza kusalawo salawo gye waliwo n'abali emulago bagenda kufa n'abatebavudde lwa politics era sobola kwejjusa nti politics wabula omuntu ng'omuntu w'omutima omubi asalawo okujja mu nsi kitegeera sobola kwekwasa nti byobufuzi byendigizi kubeera nawesaali badde kuna byabufuzi bangi bavudde kale ite abantu obuyagala bwosuubira mu lukwawo olina kyobagaseeko nawe oba otalina kyogaseeko naye kusebasobola okuyamba nze sirina gwe nja kumenya linnya nti ono naye nsubira eyanyumira oluyimba olwo naye yajjamu amakugaalo n'abamu abaalufunamu mulimu ababaka palamenti bakansalazi meya bangi abajja ku lujimbe okubanze muyimbi yasooka okuyimba oluyimba olwo olwalabula bannayuganda nti twetaaga kiru twetaaga amalwaliro gabeere nga mayonjo gabeeremu eddagala nze muyimbi yasooka okugamba omukulu mwami Museveni ekituuka kwabalabala terijimu ekitegeera so buli eyalaba message eyo n'omuntu yenna eyabuuka n'ava